Diru ebadde ddako buli mukolo gw'enaale mu Golden Band kuyimba. Bayimbise Meseach ate byatayagala. Meseach yandigambye atya Bobi Wine. Golden Band emaze emyaka 4. Wali ogiwuliddewa. Mulira kyo gye wasemba okuwulirako Golden Band. Emyaka 4 nga teyina weeri. Gwe n'ovaayo n'ogamba resigninze. Mayinja tali mu parliament because Golden Band ekipapula ekyo kye walabye. Ni Meseach yali ateekamu ssente ze nnyo to the extent nti ebyuma bya Golden baali baabiwamba nga babanja miliyoni oba zaali 12 bwe bipangisa. Meseach ssente n'aziteekamu. Kyova olaba yasozawo ajjeeyo ki kye yaziza agambe nti nzivuddemu. Ti Meseach togenda muyimbisa ku bivulu by'enaale nga yeekumya akabanga konna mu byobufuzi taliimu. Meseach oyo gw'olaba yawangulako Palmer Award. Wawangula Palmer Award n'alowooza nti asinga bakamiliyoni. Sinnaba kiteekayo. Just good olumu abantu tulowooza nti byakabi. Si byakabi. Omanyi abantu bannayuganda bamu naffe abantu ba bulijjo tulowooza ebintu bitini ebitulowoozesa nti omuntu yamalayo. Oli olulinnya ennyonyi nti yamalayo. Waagula emmotoka nti yamalayo. That is myopic thinking. So, kyekiriyo nga tetunagenda mbiri. South Africa so far genajjeeyo. The new Mane Kwagamaya on block. Gwaita King Shafik. Azobire simanye gatoke. Bye problem gye muyina. Buli kimoli wabagamba mazima mulooza toke. Bamuyitani? King Shafik. Gwelinda December. Oba wakana buno buza ku kigundi buli muntu agenze kesa. Gendo noonye ku Keizi, gendo noonye ku Kasuku. Bajja kubuulira King Shafik yani. Anga muyina klikia. Mu economics waliwo ekigambo kye bayita economies of scale. Economies of scale. Advantages a farm enjoys due to its large scale operations. Kakati sakozi abantu abamu Katonda basumuddeko si ba bulijjo banene baba balya ku bunene bwabwe. Baba balya ku brand. Omanyi kitegeeza okuba mukwano gwa Kenzo. Omanyi kitegeeza okuba mukwano gwa Chameleone. Omanyi kitegeeza okuba mukwano gwa Bobi Wine. Bobi Wine emmotoka gye bamuwa ogimanyi. Ani yali akutte emmotoka n'agiwa kale Chameleone. Range Rover autobiography. N'agiwa omuntu nga si mukazi weva ku bine bya ojja kungamba kaka yagiwa Ellen Lukoma. Just n'agimuwa just like that. Chameleone yasinga buli kimu empisa emira buli kimu. Ne mu Uganda yasinga okuweebwa. Because of bunene bwe. Ani atayagala kuba kumpi na Chameleone. Kati olunga mugoyito oluyita oluseke. Teruba luseko. Ziba advantages ze zayina okufuna olw'obunene bwe. So bino byonna bifuna ku linnya lyo. Lwa bunene. Omuntu babi misi n'aluyita oluseke. Si luseke. Bange lwenkana n'olwakatolu bwamu oba olwandawusa oba olwagondi oba olwa abe mukiiri. Zawukana. Olwakatolu lulala. Bali banene. Luseke lwakatolu. Lulala lunene banene. Oluseke lwe lulala. Ate olwa Keizi. Kati olwa Keizi lukula. Olwa Keizi lukula. Tosobola luteeka ku lwa Kasuku. Kasuku wange muleke. Anti nkuwadde example. Enseke zaawukana. Enseke zaawukana. Zaawukana. Olwa Kasuku lwenkana lutya. Lulala. Because obunene bwe bulala, obunene bwa Keizi bulala, obunene bwa gundi bulala. Kati zonna enseke zisinziira. King Shafik mundabire. King Shafik. The new Mane Kwagamaya. Era December ojja kutegeera. December akasajja kandagako ne kangamba these are all preparations for December. Golden Band yojimanyi. Injimanyi ategeeza okuba mu ndongo. Yavude kiro n'agamba ebintu bya Golden Band abitadde. Okusookera ddala okwo kwewuusa kwe yakoze. Meseach yakoze kyakwewuusa. Tosobola ti company tesobola kuggalawo. Tosobola kugamba ti nze designinze mu Africero. Saawe na Africero yaggalawo dda. Golden Band emaze emyaka 4. Wali ogiwuliddewa. Wali ogiwuliddewa. Mulira kyo gye wasemba okuwulirako Golden Band. Emyaka 4 nga teyina weeri. Gwe n'ovaayo n'ogamba resigninze. Naffe awamu olumu twakikutte bubi. Meseach Semakula alina kye yeeteze oba kye yagezzaako okubuukamu yeeshirudinze. Instance emu Balamu yabayimbisaako nga tebaagala. Bandi eyo yayagala okwawukanako. Geoffrey Rutayo yakwata ssente n'azitwala mu mbaga. Banne ne bagaana okuyimba. We bagaana okuyimba nga baba bookinga nga Golden Band. We bagaana okuyimba ensonga ne zigenda mu kkooti nga Balamu tayagala kuwuliza bya kiyaaye n'abatwala mu kkooti. Ekkooti n'ebagatta nga balina okuyimba ki? Bonna ne bayimba by force. Nani. Bonna gomanyi okwawukana Mayinja kusasira. Gomanyi okwawukana kwa Meseach ne gundi ne Rutayo. Bw'okumanyi ne batukana okwekubamu ennyimba. Okumanyi.
okamanyi ke bamuyimba betaaga nnyo bandi ne Meseach nga tagyetaaga he can stand alone naye waliwo ebizibu bandi eyo kwebatuusiza mbadde nja kuviira ku kya we baba bayimbisa wali omanyi lwaki Mayinja tali mu parliament Mayinja tali mu parliament because Golden Band ekipapula ekyo kyewalabye kusaasiro yagenda akwata ssente okuyimba ku mwoleso gwali gwa mama Nankabirwa ekiboga eyo nga bapangisiza bandi ne Mayinja mwali Mayinja wa Nuupu omukolo gwe bagenda mu gwenaalemu Mayinja n'agenda aguyimba Mayinja waguyimba nga atidde bye baddamu mu kooti luli jukira Mayinja akasente kabadde tekaliiwo omukazi yali yanoba Pastor Bugembe yakomyawo omukazi kuba Mayinja yasinga ennyumba ye nga yepreparinga ebyobufuzi ebyo kaakati bakusaasira ne bagenda mutomeza bandi ne bagibookinga ekiboga ku mukolo gwenaalemu Mayinja atalina sente zigenze alabamu obutagenda kuyimba eri ku mukolo gwenaalemu obijjukira n'agenda n'ayimba ekiboga ebifaanani ne bisaasaana nga mu kooti y'abantu talina wasobola kunnyonnyola bino byonna byonna tinagenzeyo because of endagaano abantu ne bamulaba nga Yuda kaadi ya Nuupu nebeera mu lusuubo n'atuuka n'agamba owaaye nfaaki n'aliridde ddala bayirawo oyo omusajja yali amu Bobi Wine olukwe lwa puleesha eyo eya bandi Mayinja nkubuulidde oba okitegedde nti yagenda ku mukolo guli lwekyo kati ate ffenna tukimanyi Meseach mukwano gwa Bobi Wine ate Meseach mukwano gwa afande Narweyiso yombi eno n'eno kati Meseach obutaagala kubuzaabuza mu politics yenna abaddewo Meseach tolinawo omuwulidde ye kye yasalawo n'agamba leka yeekwate kuki ku nsonga za Buganda za Kabaka agendawo wonna n'asalawo okubeera neutral kati okwewala ebintu bino byonna byonna nti kusaasira bazzeemu ne bakwata bandi ne bayungirira obwanayana nti buli mukolo ddiru gy'abadde agenda okutula kusaasira ne Mayinja nti fe abantu tebatwagala kiki buli mukolo gwenaalemu kusaasira ne Golden Band babadde bagenda kuyimba kusaasira ne Golden Band erimu ani Meseach Mayinja kusaasira n'abalala ababomba kitegeeza Meseach obadde ogenda mutwala ku mikolo gyenaalemu nga tayagala because of that kyova olaba yasozawo ajjeyo ki kyeyaziza agambe nti mbivuddemu ng'akirabye nti kusaasira ekyamukomezaawo eno ebyo bakoze byo audition sente zitaddewo ziraba zaataddemu zonna kusaasira ne Mayinja nga Meseach tajjaayo face but Golden Band erinnya eryaddala eridefininga Golden Band Meseach kati nga ye wamala okukola bandi yaabwe neeterera basoose kukweronkinga kavulo akabadde kawuku akakusaasira ke yeeyitiddeko gavumenti ke baaganye beeronkinze abantu ne bafuna wadde tebyagenze bulungi diirwe ebadde eddako buli mukolo gwenaale mu Golden Band kuyimba Meseach yandigambye atya Bobi Wine timuna enyimba lwakuba kino kale Bobi Wine ayinza okitegeera ne kooti y'abantu tesobola kubitegeera fenna ba social media ino tubadde tujja mukuba tumukube kati wano teyakoze abawagizi ayina bangi era n'ageza akola cricket ovo mama of course politics amafosinze amukoze nnyo because politics yalemesa Mayinja okuba mu parliament politics yafuula Mayinja nga bw'omulaba bw'atyo n'atuuka n'okuba mu munno oluyimba politics gwatamanyi oli politics w'abantu basoma balina engundi zaabwe ze bamunyiganyigamu kati gw'olabe Mayinja kye bamunyiga ate naawe kigendemu ti Meseach tasobola kuva ku papazi sport wadde lunaku lumu abantu abagendeyo ne bagendayo byemuko omugenzi Mukama Katonda mu ekiwumula ekyemirembe yalwalamu just abasiramu bonna basaliranga kuwali abantu ffenna abagendanga because of muzeeyi wa byemuke ne tudduka omusajja ono muyindi n'amuteekako wali wooteri opposite apartment says ngagamba kusula naye nga wooteri yennyini abantu ne badduka wooteri eyo kimanyi abantu balya muntu kati egyo emirimu ki egisingaawo Meseach ebivulu byazaakuba bukyanga batuggulayo omu kubakola ebivulu ebiri successful omu kubayimbya basinga okuba ki expensive because kati wetwogerera bebe cool bakuba bamukuba obucupa bwe bagenda kale wamutayimbawo omu ku banene abaali basigalawo Bobi Wine baamugaana okuyimba omunene aliwo ye Chameleon ebizibu byo bimanyi wova ku Chameleon oyina kudda kwani Meseach si yalina okuggala sho yagigala
genda olabe gye yabadde ku Easter yonna nti naye yaganye okwetegeka n'agenda akuba obuvulu bwe ekitini nnyo Meseach yayimbye ebivulu nga 16 ku Easter Monday ne ku Easter kati kale tubaleka ayimbira milioni 2 nesiza ayimbira Meseach tukimanyi bulungi ku weekend ekitini nnyo aba n'emikolo okuva ku Lwokutaano lwa mukaaga lwa Sunday aba n'okwanjula b'embaga ekitini nnyo 3 kati ekyokugamba nti takyasobola kukola eyo gundi yakwekwekamu oba atidde bagundi bano anti nkunyumiza engeri gundi gye yayokyamu mayinja gye yayokyamu engeri Balamu gye yabayimbisa show zonna kooti ng'esazeewo 214 ne bagatta nga baagala okwegatuula ne kooti n'ebagatta kati kino kirekawa bandi eno ekyo ekibuuzo kifu ebadde yaladdawa ebadde teriiwo gundi director Hildaman yavaayo n'avaayo ng'abakuba namu nga talima Kambugu na Meseach yali best man we n'avaayo ng'akugamba oyo mayinja yalya n'endagaano Hildaman wooteeka wali mayinja Hildaman tasobola kuyingirawo nkugambye Hildaman nemuleka ng'ali awo Jofule Lutaaya kasita yabakuba Jofule Lutaaya yatandika bandi neba successful nga bandi buli webeerawo bweti Meseach ajja kuyiwawo omubiri okulaba nga ne Golden Band ebaawo kasita Jofule Lutaaya yayingira ebyobufuzi Golden Band negwa gundi New Eagles negwa ne Meseach n'atereera omutima that ka competition Lutaaya Meseach nti oli atandise bandi New Eagles ebeerawo etya nga Golden teriiwo ani Meseach yali ateekamu sente ze nnyo to the extent nti ebyuma bya Golden baali baabiwamba nga babanja miliyoni oba zaali 12 bwe bipangisa Meseach sente n'aziteekamu kugezaako kulaga ani Lutaaya nti oba New Eagles weeri naffe bakabejja tusobola okubaawo n'ebeerawo ne kasita Jofule Lutaaya yabivaamu New Eagles n'egwa olowooza mayinja nga gwe omumanyi asobola survivinga ne kusaasira kan survive mu politics we naye mpozi ng'afunye ba advisor abamubuulira ebyokwogera n'ebitali byakwogera walabye statements ze yakoze tewali asobola kukkiriza kusemberera president ng'okola ebintu ebyo nti simanyi kiki bwe gwani era byonna bye bikoze njogeredde wano ku TV ayinza obutaddamu kulaba president mpozi nga abantu abali ku person ya president baji protectinga president basobola mukkiriza kukolagana n'abantu bamu mayinja amalako ne kusaasira banaasobola okutambuza ekintu ekyabwe kyabadde babala ekirungi gundi yavuddeyo officially n'abavaamu Meseach n'abavaamu nti singa ekintu kye banaakikola ne bakisustaininga ne bafuna emirimu gy'NRM nga bwe nkugambye tibajja kuyimba ate emirimu gya NRM bagiyimba exorbitantly nti bandi weba badde yimbira milioni 6 bajja kootinga milioni less 15 enjawukana y'essente banaagisobola aizulu nenga yene yabadde time entuufu anti nkunyonyodde time eno lwaki yadduseemu tibali kye babala bivulu bya NRM ti Meseach togenda muyimbisa ku bivulu bya NRM nga yeekumya akabanga konna mu byobufuzi taliimu gwomanyi Meseach waki wa Bobi Wine wanopu tomanyi abeeraawo wakati kati etteeka lyabadde lijja mukwata nti fe NRM twapangisiza Golden Band Meseach tewazi muliwa sasula sasula Golden Band erimu baani kyebyavaako igwezi okutabuka emirimu gya art gyonna gy'abantu baavu oli waafunamu ssente tasobola kuyimba tasobola kukola mirimu gya art aba akozesa just kukola bukozi kwagala okitegeera afunye buli kimu gy'abantu baavu bonna abasajja ba bandi baafuna ssente bonna baafuna ssente n'abakazi bonna mu kuyimba baafunamu ssente bonna banantume stasha bakusaasira bonna baafuna ssente baaluna kati ng'okumutwala okumujja ano mugambe tugenze Kasenyi simanyi otukuwa omutwalo gwe tugaba ogwa buli lunaku tabisobola kati ogenda kuŋŋamba otya weekend otwala Aruna mu biru mu weekend omutwala ekisoga nga Aruna mu biru ayina ennyimba emikolo gy'abasiraamu ng'ena agenda kuyimbira kale mu Kampala 2 aguvuddeko ssaawa nga 5 embaga agivuddeko ku 5 oba ku 4 ez'ekiro ng'ayinamu kale 10 ze avuga agenda ekisoga ng'omuwa mutwalo bajja kwasa ebintu ebyo olabe so ebisinga okunona kasente ate n'okudiringa n'abantu abataasoma kizibu nnyo bandi yonna bonna ebitabo bibulamu bonna ebitabo bibulamu
egeye baaweeyo nti gundi onsinga otyo obimanyi nti Geoffrey Lutayo olwagula eri emuyenga ne gundi n'agulayo mayinja oba oliawo ne Meseach n'agulayo agamba naye lwaki bano bansemberera ebizibu by'endongo bimanyi naffe bannayuganda kuba ne kapo yadduka ewaluuna kati ali walutalo ewaluuna babadde tebakyakola Aluna yakoma ddi okuyimba tuleke kwogera bintu bimu nti yadduka bandi ya Aluna erimwanyi yabadde yakusikola ki Lutalo yakola bandi ya Lutalo yekola ekola okuva ku Mande mpaka Mande Aluna tekola mbuulira bandi ya Aluna ebadde eyimbawa ebaddemu abo bakazi gundi bakazi bwe kapo stage akyali Sabuwa natola akyali kati betu biyeke bali bakozi kati feature bandi tugira bawa maaso abo ba gundi ba Grace Kani aba bana CRK bandi ne bafurona gundi oyo enwe mwanje abana mwe bali abayimba bandi the only problem tubasabire balime kusikira ntalo zaki ziri ez'abakulu simanyo nando zettalo onakoze ekize entalo balime zisikira ezo balime zisikira ezo z'okwesikasika but of course ne competition yabayambako abayimbi abo okay so tuyanze egesa yabayambako birthday y'omukulu wagitegeddeyo birthday simaji oli birthday sinafuna sente kichotegeza invitation oba sente asa inavao kubya invitation abantu bewana na invitation ate goyagala sente oyagala zaki nagambye nze Simo abana bange bagenda kubindunga tofunye kasente tazibero nkinzo ndaba kulonkinga buli wonda bangazijeyo omutwe banzize okufumba fulani yoto giteeka watalika not necessarily that but money is there nze siridde takyantwalira mu ebyo okay takyantwalira mu ebyo tuyanze Meseach semakula Meseach tumusabire Meseach ajja kusurviving olaba ya surviving a chameleon kutya Meseach oyo gola yawangulako Palm Award wawangula Palm Award n'alowooza nti asinga ba chameleon natandika okubanga ayagala kweyisanga ba chameleon omanyi oluyimba lwa Bobi Wine wendi Land Cruiser eryomu ne chameleon yagiina ne Bobi Wine naye n'agamba abo abasajja mbasobola naye n'agigula Land Cruiser eyo Geoffrey Lutayo n'amugamba musajja bali abasajja baveeko tobasobola ene emmotoka ngitunde ddayo mu pulimo oyo gana ababulingi gaabwe gaveeko ddayo n'agitunda n'addayo kyovula ya survivinga n'atabeera nga babudumulasi guno muyaga ajja kumalako yawandika dde erinnya lye ku bisenge by'endongo mu ggwanga Uganda Meseach Semakula abudumulasi nkugambye kamiri nkuvadde nkuwa example abudumulasi yetaga okuwa respect y'omu ku bantu abaasebengera n'agaanira e Kampala ng'atalina opportunities eziva e Kampala ati nkubuulidde abudumulasi yakola ate abantu tumuwe respect kuki yaganira e Kampala akyaliwo yagenda eggulu n'afuna sente n'akola supermarket alina omukazi ali Bungereza ye mukazi yamugamba jangu tugende okole kati gwe muwe respect opportunities zine zigenda mu nsi yonna obutaswalira wano naye yagamba nze nja kuba wano so ali kuki alina supermarket ye gye yafuna ku lugendo lw'eggulu yafunamu Abudumulasi ye muyimbi yeke yasooka okujja yajja ku Garden City okwo ku Garden City awo amaduuka gonna ne gaggala nga buli omu ayagala kulaba Abudumulasi tewali yali akikoze Abudumulasi va ku ebyo kamiri bye yamukola n'amuleeta eno mu siriki n'amugamba oli wakabi tolaba oli wakabi naye twakamalamu n'essaawa mmeka wawuliddeko oluyimba lu nga balukuba kitegezo ng'amumanya alina musuulira eno agamba eno tansobola nga Kabudumulasi kye kamukola mu ba audience eri ey'abafala nga Kamiri tayogera nnyo maximum respect big guy star boss big guy bayira muwe respect lwakuba oyagala nnyo okukola kyo oli museetinga naye gwe kola save ogende mu Kampala obuuze abantu 10 obagambe buli omu akutemera abayimbi 10 abasajja abantu 7 bagenda kwogera erinnya lya Big Eye amaze emyaka egisukka mu 5 10 nga talina luyimba naye nga bakukola kyerinnya Big Eye mweriri
bagenda olabe interviews zokoze buli kimu kyokoze bafiki fa Mike abeera n'ennyimba baani ne mutuko crowning off omwaka mubuza titi Big Eye oba ino limbo batayina nenge erinya Big Eye mulyogeddeko muyimbi kyomulala abeerawo ngwaddenga talina music lipaza taliko Big Eye lilipaza ateye muyimbi gundi muyimbi waddala muyimbi waddala kizibu nnyo okubeerawo nti tasobola kukuba ndongo wakala bakava mu bulwadde ne kagwira kiri mix kiri kirimi ojo mugweko ko audience ojo mugweko Palasa ali kuki bangambye agenda kuba cricket over ennaku 2 kichola Palasa asobola naye erinnya lye tannaliwandiika ku bisenge bya ggwanga Uganda. Is a very very talented artist. Audience gwekkiriza nti Palaso waafuna promoter wakabirese wafuna Chibo Media Keti Balamu abo basobola okumulanga najja n'agikuba era simanyi nsobi Palaso gyayina kubanga tannakwatagana n'abo abayaaye kuba abayaaye balina engeri gye bazaala wamu naye gye beeragamu ng'otuuka butuusi nabo n'oyogera nabo n'agikutegeka Mathake ye Matha Mukisa oyo Sango the problem is Eddie yawoyo naye tayagaliza stories zize zibaawo nyingi oyo yagobako Kenzo ku stage kuyanimba ku show ya Bobby Wine nga tayagala ayimbe Eddie yawe era mu bantu Kenzo basinga obutagala Eddie yawe wallahi namugambo yambadde bubi baka stage Jordan Majestic yaliyo najjamu engoye ze naziwa Kenzo goloza lwaki Kenzo yagala nnyo Jordan Eddie yawe ate kulimba lwa Kalo Nantongo lwali era kyekimu kyekize kyekimu simanyi bakayanira luyimba ku Martha uno kyekimu kyekyo but of course Eddie yawe yetaaga okufuna advice mu babayimbi abanene Eddie yawe erinnyo ina ddene kituufu tewali ensobi gy'okola ku lightinga kando ya mwana naye abaana balina ezzalawo because Eddie yawe ne wana bamutuufu koti y'abantu tugamba Eddie yawe ewakola dda biki byoliko koti y'abantu yeerowooza ki of course tesobola kugusalira Matha Mukisa era tugusalira Eddie yawe tugamba nga basinziira ku ki wakola dda buli kimu kirina akayimba akamukolemera gwe nobeera mu sikando ya Bobby ya Eddie Kenzo nobeera mu sikando ya ani Sophie Karona Ntongo nobeera mu sikando eyani ya Matha Mukisa ojjukira ne mabega batukako ebigambo takyalinya simanyi ku gundi simanyi ennyumba yagijjawa obitegeera ebyo byonna abantu batuuka ne babeera nga Eddie yawe bajja kuba bamusalira omusango but of course Eddie yawe yeetaaga okuwa respect mu ndongo eno Dream Studio byonna respect yeetaaga okumuweebwa ekumuweebwa ebyaddala ddala naye mbadde nkugamba ku bayimbi abato abayimbi abato abaliko mbadde wali ongamba Eddie yawe lindako mbadde nkyakugamba ku gundi Eddie yawe ku bayimbi abanene abagala nnyo okuyamba abayimbi abo abaana omuntu yenna kasitaafu nerinnya amalala gaafuna ajja kuzalawe ate nga tosobola gwe kuva eri otandike kulwana naye emabega kawo Sipapa yajjanga wa miliyoni bazaali 25 Sipapa Kamiliyoni akola oluyimba ne record era Kamiliyoni namugamba mwana sente nzaagala ne Sipapa zonkozesa ensobi abantu babamu basinatuuka kukola nabo nnyimba ngenda kukola ennyimba nabo mbalabe nga bakuzala ku TV nga nange banzalayiramu naye nga gwe wabireeta n'agaana okukola oluyimba ne record era ng'asayitinga bintu bino Eddie yawe byalimu wamulaba nga baserena batte engeri gye bavumangamu Kamiliyoni ne kagundi ke tekalina kye kanyamba waliwo gwe yaleeta omuyimbi omuwala awo Sipapa gwe yaleeta mangu Kamiliyoni n'akola naye kolabo n'agenda ku interview n'avuma okitegedde kati naawe omuyimbi omunene manya level zo sikuganye kugenda kuyamba muyimbi muto naye be calculative oba sente zino kuba upcoming waleeta sente ye naayinga si kyekyo badde nkugamba oyo Matha Mukisa kwali akubira ddala problemu yeemu yokka yatututte wali ku ndongo ku bidongo bya kirabo ekyo ekidongo ekyo ekirabo ekyo nga wola magnetic sweet and sensation ekya Sango kye yazemu kye yakubiddemu bakiyita batyako ekyo ekidongo ekyo kizibu nnyo okuditamininga omuyimbi nti akola ki kasita okubira mu ndongo eyo hiti nekulema okkuba manya tomanyi kuyimba kuba buli muyimbi hiti ng'emubuze adduka n'asooka akwata endongo eyo ekidongo ky'abajamaika ekyo because endongo yaffe erina akakwate ku bajamaika abo ojjukira radio ne wizo endongo yalinga ebulabulamu ne bakigwira endongo ya magnetic that same chi
Shibe nakweza badde nga akola kina kigwira sweet and session. Eddie Kenzo laba we yakivira ekyasango. Ekyasango. Buli atagala Yendongo kasite kulemo kubiramu hit manya gwe tomanyi kuyimba. That's American one favoring aba DJ. Eri danceable. Kati gundi ali atya Mudra. Maybe chaba promising. Mudra nedda. Mudra nedda. He needs to stand test of time. Mudra nedda. Okakasa. Raga muzibu gwegenda obuze gundi. Ziza bafana. Eyakakuba raga nabeera ebanga ddene bamuyita gundi. Wizo manizo. King Mike abifusing olumu nakuba raga wa tategereka olumu nakuba chichi okitegeera. Kizinyo so Mudra tanategerekeka. Tanategerekeka. Fiki akakasa. Fiki audience endongo ejakuba alinge yatuvaako wano tannakakasaawo y'omu ku bayimbi abasinga okubanga bakuba naye okubeera owakabi it takes reasons ennyingi. Omwaka ogwaggwa oyo omwana yalina ennyimba zaalinga ssatu ezaakuba Fiki Famaika ne buli wakabi buli muntu w'amawulire buli muntu wa radio buli muntu wa TV gwe baabuuzanga erinnya Fiki mwalibuusanga eriiso erinnya mwalibuusanga eriiso nga Fiki temumuteekako Fiki ne Jasmine si kukakasa waliwo factors endala nti bino bye tugamba okukolagana obulungi ne ba industrial stakeholder bw'oyinza okulaba ng'akugamba okubawa ssente nedda kisukka ku ssente okolaganya otya n'abantu abo nti okubanga erinnya lyo likola ki Fiki ennyimba zibadde 5 na kibuli ennyimba 3 nga kweziri off album yono omuwala Azawi akayimba keke kasinga okuba akakabi maje naye era olaba nga era mwe Azawi ali atya Azawi atuuse okujubisa kungi mukko atuuse okwambaza abantu engatto tayambaza buba butungulu atannaba kwambaza. Is a very good artist. Naye kuno okujubisa okumbaddeko kuli okwa lockdown nga tuli waka kwe twetaaga okulaba nti John Black ali atya John Black amaze okunywera gwe genda olabe emyaka okuva we yajja kitukubye ekyo ekiyimba kyakyo follow tewali amanyi gye kyava for almost emyezi 8 buli ndongo buli radio buli TV esinga okuba eyakabi oluyimba luli ku rotation. Muzeyi Kabako is a performer that is there nti kuŋŋaanya abantu bo nti Azawi tolaba nti kugamba nti yaliko naye gwe kuŋŋaanya abantu balete cricket of omuteekewo ne Kabako bakusuddeko ku ddiiro London nayo kisinzira London eyo okusinzira ku gundi yange bayinamu obuzibu bapromota bennyini enkokola zaabwe London waliwo obuzibu balina enkokola ate ze enkokola ze zijja okwonoona endongo ebeerenga ey'e Dubai simanyani waswabi obitegeera ne London wekijja okwonooneka because okujja obujji wano omuyimbi omu okumutwala London omanyi kosi zonna naye ogenda okulaba ebivulu ebimu ati ono akoze kino ate ono akoze kino ate ono akoze kino. London kiki kuba mpuli abamu babiduumula ssente abalala nina obuzibu n'abayimbi balinga 2 era nina gwe nakutteko omu ne mmala ne mutta namukutte yabadde ku poliisi nga si byamawulire namukwata ku lwero namubuukinga okumutwala e London n'afuna commitment. Omanyi abayimbi bawana basinga buli mwanyina ba booking agent bangi nabukinga nakwata commitment nampa passport ye nenjikola mu scan nampa receipt nakola ki time yatose yogenda kwembase omuyimbi nga yebuzabuza oli munabo omulala booking agent galinga manager we esimu takyazikwata takola ki waba takyazikwata because bafunye promoter omulala abawa ssente ali London era abawa ssente naye zisinga kuzaani kuziono ze yamuwa ne bebuzabuza ngani yasoko muwa eyasoko muwa owe yasoko muwa ssente gundi ekiyinza obutabaako naye obusiru obubaawo kukkiriza kokomitinga ku bantu babiri nga muwa time etuuka eyo okugenda okunoonya visa atandika okwebuza ate simanyi ateko kiki nange nga ntuuka nzikakkana ebintu ebyange obimanyi ngamba ye kali nja kukozesa animololo kibuli endongo ya kibuli nga ngenda kola buli kimu pepa waka wange paka kati muyina nga ngenda
nfuna double cabin yange yamaje nga nfuna ne pick up yange nga ngenda paka jabeera mu kyalo amujjayo agandi ngenda kola kazigo tekinagwa bino sagala nakubikubulira mu mawulire kuba njagala nsooke mbyandolinge ng'omuntu omukulu we binatuukira mu mawulire jakitegeera n'omukyala ngenda mukimeeruwa wawaasula n'omukyala ngenda mukimeeruwa anti abayimbi bonna munnaye baagala nnyo okwonoona endongo endongo yavaayo mu bintu by'ekiyaaye endongo yava mu tufunye bemupi tufunye baani but of course buli weyongera okugifuula ey'ekiyaaye n'abantu abagirimu tufusa abayaayi ng'otwala akamotoka k'amagye nga kamupiikinga management yenge enkubire ngamba bwekiti ne bwekiti eyamutaasa omukyala promota wange boogera ku ssimu n'omuyimbi nga bakkiriziganya nga ngamba kale genda naye nze kye nali njagala zituuke ku makya ssaawa 4 mpita ab'amawulire bajje bakole ki promota n'amutaasa nakkiriza naye kati bwatuuse boogera ebyekisirusiru so kati ani ali mu nsobi kasita otegeera nga omuyimbi yenna wejjeeko abantu abayaayi abangi tebijja kubaawo but of course tukimanyi wano Uganda Chameleone alina ba booking bameka alina Biju Zinki Basiima Mutima okitegedde kati bonna anyway tegeera woinoyita mubeere kiriya kubanga ne kaloka sita nawulira mbu bambukingira nga alina ogenda kwembasa Germany n'abuuka mu gundi mwana osalawo okulya akasente wosalawo okulya nti ngenda kulya zoono lya zooyo kati mukitandise mubitaddemu mubitutekoyo level ya poliisi endongo yaddaawo nkubumwode obadde omubuuza nenkubulira balamu yayimbisa Golden nga tebakwatagana ng'olina omuzindalo ono gwakutte tagenda gukwata ne bayimba alright kati mbaagala nnyo twogeremu n'omukwano n'abantu bangi baagala nnyo abantu bumukatinzire wakeyo n'enseka ng'abasajja basabula bagenda nga ne basabula reipi ng'ambo banzije empolereze reipi ng'amba abasajja bafaaki reipi ate ng'akoze eki mwine engeri bamusabulira awo ne ng'amba abasajja bomukati omwana yabakola ki ne musooka mukuba lwasa mugagga lwasa si papa mundabire Simo mugagga lwasa kiveeko tuleeta watirisibulani waiti lwasa gyali bayirayo mwetaga omuyamba namwena abantu abalina kamera eno etime lwasa lwatwetaagira tukimanyi lwasa waliwo abantu mikwano gye olumu batega kamera because mumanyi ayagala nnyo akataala ne bamutega nti waggwamu wakola boti ne boti okwagala okukakasa n'addayo n'abaguza ebintu bye wabaguza ebintu bye kale kamera zino mwe bafunira okwabya lwasa okutunda ebintu bye si piara mikwano gye gyennyini gimuli okumpi mikwano gye naffe abantu abafuula abamwagala ennyo lwasa ssaawa eno teyeetaaga kutunuzaamu kamera ffenna tukimanyi akasente kakendeera akasente kaba kakendeera akyayagala okwongera okukakasa kati abanne bali babanne be yakolanga nabo emirimu bwe bategeera nti alina kyayagala okugula nga basindika abakamera bamujubise ayongere okulaga Bula White gyali yesonyi omu bwesonyi nsi yagirina Range Rover autobiography 236 yali Bula White omukaga Medimali gwabadde South Africa Medimo gyali muganda waffe oyo ya in ya out tasinga King Shafiki nagambye is the new money kwagamaya King Shafiki mu South Africa Desembo ojja kulaba Kasuku ali Dubai Kasuku yagenze kuwummulamuko alina mikwano gye abali eyo bangi nnyo alina bamukali neti baani gye bali bangi Dubai eyo bantu bangi balina ssente naye tebamanyi wantu watuufu gwe olina okunjagala ennyo nze yakugamba tukole bwetuti ne bwetuti wano wooli era pulobulemu gye nnina abantu mwenna bendaze ekkubo temuvayo mu kamera kwogera bayira ekyo vola njagala nnyo Keizi ayogera n'agamba Keizi avayo n'agamba maximum respect Simo nange nina bentutte naye Keizi ayogera naye ticha ayogera yafunye kamera y'amaaso 3 yekubya naye mugambe ticha eyo byaki kamera y'amaaso simu y'abantu wale Dubai nange nintwala ticha